Abakulembeze b'ebika bya Buganda bakubiriziddwa bulijjo okuteekawo emitendera gy'empuliziganya ennungi wakati waabwe naawe bakulembera kiyambe okulembera abantu bano bulungi. Ensonga enkulu y'ey'okuzimba olutindo olugumu olw'empuliziganya okuviira ddala mu mpya z'abazzukulu bo okutuukira ddala ku kasolya. Olutindo luno lujja kukuyamba okumalawo obutakkaanya bwe buba nga bubaddewo mu kika. Buno obadde obubaka buweereddwayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II ku mukolo Katikkiro Charles Peter Mayiga mwayanjulidde Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo, era ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo awamu n'abataka nga bakulembeddwa mu ssentebe w'olukiiko lw'abataka Kayiira Gajjuule. Kinajjukirwa nti ekika kino eky'ekkobe kimaze ebbanga nga tekirina Namwama mutuuze mu butongole, ng'ebbanga lino lyonna babadde mu kwoza misango, era ng'omusango guno beene yagusala mu mwaka ogwa 2016 nga Augustine ye Namwama omutuufu. Byali bitabuddwa abafuzi b'amatwale mu bukulembeze bw'ekkobe emyaka 12 emabega. Yajiwa ennaku z'omwezi 22 mu Gulansigo ogwe mwezi ogwokusatu 2016. Ssaabasajja Kabaka mu kwogera kwe awadde Obuganda ensonga 5 eziyinza okuyitibwamu okulaba ng'ebika bikulaakulana, omuli okuteeka abavubuka mu bukulembeze, abasomye okwenyigira mu mirimu awamu n'okukuuma ettaka ly'ebika. Omuterega akuutidde Namwama okuuma obutiribiri ebifo by'ebika kuba biyinza okweyambisibwa okufunamu ensimbi mu ngeri y'obulambuzi awamu n'okukolagana obulungi ne bataka banne. Y'ensonga ey'okukuuma ettaka n'ebifo ebikulu eby'ebika byammwe, eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Era nkusaba okulaba ng'ebintu bino bikuumibwa butiribiri, ng'okwo kw'ogatta okubiwandiika n'okubikulaakulanya. Ate era tewali nsonga egaana ebika okuyingiza ensimbi nga birina ebifo n'ebyafaayo ebisobola okufuuka ebyobulambuzi ne muvaamu ensimbi. Mukuumaddamula yanjulidde Ssaabasajja Kabaka Omutaka Namwama era n'akuutira Obuganda okugondera ebiragiro byonna ebirabisiddwa empologoma naddala ku nsonga ez'ebika. Nkubiriza abantu ba Buganda bonna okugondera ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka byonna ebikwata ku bukulu bw'ebika. Bwe tugenda mu mbuga tulina okukimanya tewabaayo oludda oluwangula ate oludda olulala omusango ne gulusinga. Oluvannyuma Namwama Augustine Kizito Mutumba yeebazizza obwami era n'aloopera Omutanda ng'abazzukulu b'ekika kino eky'ekkobe bwe beetunzeeko ettaka lyonna okutuuka okulimalawo. Naye wenjogerera obutaka bw'ekkobe obukulu ebuzimwa mu Dduuma Mawokota bwatundibwa. Abewaŋŋamya mu bukulu bw'ekkobe newankubadde nga bajjajjaabwe baabalaamira obutatunda mayiro z'ebuzimwa naye baazitunda. Ono bw'atyo asabye empologoma bulijjo okubagawo enkola erondoola eby'obugagga by'ebika byonna kubanga kisobola okuyambako okubitaasa okubbibwa. Wateekebwewo enkola erondoola n'okutereeza ettaka ly'ebika eryatongozebwa Kabaka Kintu ng'asimbako emituba, kyokka ekyennyamiza ne lidobonkanyizibwa abafuzi b'amatwale wano emyaka nga 10 gyokka emabega.